Edward Musisi ye yawangula okulonda kwa ssentebe w'ekyalo Bulenga Kikaaya A ekisangibwa mu ggombolola y'e Wakiso Mumyuka mu disitulikiti y'e Wakiso. Kyokka nga wayise akaseera katono ono yafa era omumyuka we Moses Katumba n'amuddira mu bigere. Amaani n'afa kati n'alekawo vayisi we ye Katumba. Kitegeeza Katumba yalina okubeera chairman, naye essaawa eno kababeere abeewakisa abalina okulayiza chairman tetumanyi kigenda mu maaso. Kyokka ku kyalo kino waliwo omuntu omulala amanyiddwa nga Padde Wamala eyagezaako okuvuganya ku kifo kya ssentebe, wabula akakiiko k'ebyokulonda ne kamusazaamu kubanga yalina omulimu omulala mu gavumenti. Ensonga Wamala yazitwalako ne mu kkooti, wabula nayo n'ekamutema nti yali tasaanidde. Yadde nga guli gutyo, Wamala ono alina ofiisi gy'addukanya nga ssentebe w'ekyalo kino era ng'alina ne sitampu gy'akuba ku biwandiiko. Ekyewuunyisa nti waliwo n'abatuuze abamukkiririzaamu. W'ekyalo kino bamuyita Mwami Wamala Padde Patrick gwe twalonda. Omutuufu gwe tumanyi ye Katumba Moses asikira yadde mu bifo by'omugenzi Musisi. Yo ofiisi ya ssentebe w'ekyalo entongole eddukanyizibwa Moses Katumba era nga yaweebwa ne sitampu n'ebikozesebwa ebirala bye yeetaaga okukola omulimu guno. Ono yeewuunya lwaki abakulu bekikwatako basirise busirisi nga waliwo omuntu eyeerimbika mu mulimu ogulina okukolebwa woofiisi ye. Bwe banga ddala gavumenti ya NRM yajjanga ejiridde muntu wa wansi ng'egamba nti tewali ali waggulu w'amateeka, ofiisi ya Mwami Padde essaawa y'olwaleero erina okuggalwawo. Abamu ku batuuze mu kitundu kino byabasobera dda nga tebamanyi wa waakuddukira ate nga beetaaga empeereza ya ssentebe w'ekyalo. Bitutabudde ekyalo kiringa ekirina bakyamaani abana, kirina Padde, kirina Beeka, kirina Katumba ne Musisi omugenzi, so kati ffe twatabula dda. Katumba ayagala woofiisi ya Wamala eggalwe kubanga eriwo mu bukyamu. Gavumenti ne disitulikiti y'e Wakiso yonna erina okusitukiramu etaasa abantu. Tutuukiridde akakiiko k'ebyokulonda okubaako engeri gye kalungamya ku nsonga eno. Asembayo okutegeka okwali mu kitundu kyera kwe twalangirira kwe kwalimu kati omugenzi Edward Musisi. So waba taliiwo then kiba kitegeeza nti no enkola egobererwa mu bukulembeze bulijjo bwe tulina nti omukulu waba taliiwo oba eyalondebwa chairperson waliwo vice chairperson atambuza emirimu egyo paka okulonda okulala okutegekebwa.